Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale kuberanga mula Bukedde TV1 yonna aje musinzira okuberanga mutaba yenze Mpagi Farid kulwa munange Mahadi Lusiba wajidi ate kotekanudini ntege ne ajatina Bukenya program eno okuberanga ekutukako ayonna jogenze maso n'okuberanga osalira tugamba bugambi nti kulikayo ate webale kubeera nti no obadde mwabo abasajja tusabe Allah kirize Juma yafe ate atutuse ne kujuma eddako insha Allah taala ejuma eddako insha Allah atuyinza okubeeranga tuyingidde omwezi ogwa Ramadan oboolyawo okusinzira kalenda y'obusiraamu nga bwebala nti ennaku z'omwezi ziri 23 Shaban atuba kitegeeza ntusigazaako wiiki nga emu yokka okuba nti no tuyingira mu mwezi ogwaffe jjukira nti twakuga nti omwezi gwa Rajabu gwa Allah, Shabani gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ogwaffe gwe gwa Ramadan ogwo gwe tulina okugenda mu maaso n'okubeera nga tusiiba. Olunaku luno olwaleero tukuleetedde omukyala Hajati Sada Kasolo gwe tugenda okubeera nga tutambula naye era nga programu eno tugiwaddeyo eri abakyala. Okusingira ddala tugenda kubeera nga tulaba omukyala mu mwezi gwa Ramadan yandyeyisizza atya, omukyala asiiba atya, omukyala mu kaseera kano kiki yalikoze. Kati osobola okugenda mu ssimu yo waliwo oteeka obubaka noteekawo ekigambo Dawa nolekawo akabanga noweereza message yo ku 8338 atujja gifuna ate mu maaso awo osobola okugenda ku ssimu yo ojja kuyita ku 04 33 78 71 04 33 78 71 kojja okubeera nga oyita oba osobola okunsindikira WhatsApp ku 0703 86 3800 osobola okusindika WhatsApp message ku 0703 86 3800 WhatsApp yokka naye nga message si voice nayo message tujja kubeera nga tugiddamu. Kasooka ntwala okusaasira kwange eri famire ya Haji Kasalirwe famire ya Gitamusuza okuba esaidiza wali ekalokero Masaka Haji Saka okubeera nti noviiriddwako muwalawo sister wange Kasalirwe Sofa avudde mu bulamu bw'ensi olunaku luno olwaleero. Tusabe Allah agumye mama Swabula abadde agenda maaso n'okubeera nga yamuzaala stroke yamukuba ne Allah bwatyo bwageze nti Ramadan tajja giyingirira Allah n'asalawo bwatyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tujja muzika olunaku olw'enkya ekalokero ewatamusuza. Hajati assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katuwe simye okulabako ku Bukedde TV1. Alhamdulillah. Mbadde nsaba obuuze kwatulaba. Naam, bismillahi walhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Abalungi abatuuliza n'abatulaba musikirize mbaaniriza ate n'ekiramuso ekibagaliza emirembe ekisinga obulungi mbiramuso byonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati omusomo gwaffe ogw'olunaku luno olwaleero olwakadde gwe tugenda okutandikira. Omukyala mu kiseera kino kiki yalikoze nga tusigaza wiiki nga emu okugenda mwezi gwa Ramadan? Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ara Ramadana lukunan min arkani al-Islam. Thumma salatu wassalam ala imam al-mursalin khatam al-anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatuhu alayhi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه الأبواب السماء وتغلق فيه الأبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة لله فيه ليلة لله فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. Ebigambo ebyo bikulembedde bigambo ebiwekitiibwa Allah nyini buyinza bwe yali atulagira okuseeba yagamba ba'da billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu. Abalungi abatulaba n'abatuuliriza bwe yali atulagira Allah ebiragiro bingi byateeka mu Qur'ani oba amateeka gateeka n'ebiragiro yagatugoberere. Naye ofangayo nnyo bw'atandikanga n'ekigambo ekiga nti ya ayyuhalladhina amanu. Kuba asobola okuga nti ya ayyuhannas abange mu abantu ya ayyuharrijal ya ayyuhannisa ebyo bingi
mu Qur'ani ekiteewo naye kasita ey'enjawulo naye kaageza n'agamba nti ya ayyuhalladhina amanu osangayo nnyo omwoyo omanya nti ekiddako kyabbeeyi kyagenda okuzaako n'olwekyo yagamba nti ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza awo osangayo omwoyo n'otega okutuloga kaki kagamba naga nti kutiba alaikum siyamu kulaalikibwa kumu okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun nga bwe kwalaalikwa kwaba ababasookawo asooka alabe mutya Allahu tabaraka wa taala abamanyi bangi sebo kolo Farid n'abalungi abatulaba n'abatuuliriza bannyonnyola ekigambo takwa Allah kyatwagalamu muno mu Ramadani ebindabinda bi'irrahman okutimu kutya Allah mu ngeri nyingi bamanyi ab'enjawulo naye muzikirize ntwale ku bigambo by'owekitiibwa Imam Ali radiyallahu anhu ye yatematema ekigambo takwa yagamba fil arba'ati al-umur yakitematema mu ngeri nnya mirundi ena sooka yagamba Imam Ali attaqwa ekisooka tusobola okukiyita al-amalu bitanzil okubeera nga tukola ku byasibwa mu Qur'ani ekitiibwa n'ebigambo bw'ekitiibwa nabiyona Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekyokubiri n'agamba al-khawfu min al-jalil okutya ennyo nnyini buyinza Allahu tabaraka wa taala mu mbeera zonna ekyobogerako nti akutya Allah ng'opiikinga n'ofumiitiriza ekyo yakiteekateeka mu ngeri ey'okubiri ekyokusatu yagamba al-qanaa'atu bil-qalil okubeera nga twekkusa n'ako akatono ke tusobodde okubeera nga tufuna ate ne tukeebaza ekyo kyerekera mu tteeka erimira Allah yagamba mu surati Ibrahim aya ya 7 oba ba'da billahi minash shaitani rajim yagamba la in shakartum la azidannakum bwe munaaba munneebazizza nja kubongera wala in kafartum inna adhabi la shadid ate bwe munaaba muganyi nga muwakanyiza amateeka gange ebibonyobyonyi byange bitya bingi bw'atyo Imam Ali nga nyongera okutunyonya ekigambo takwa ekyo semirundi esatu twagambye yateekateeka mu ngeri nnya ogwokuna yagamba al isti'dadu biyawmi rakhir okweteekerateekera olunaku olw'okuddiira Allahu tabaraka wa taala balungi abatulaba n'abatuuliriza ittaqu yawma turja'una fihi ila Allah tutya olunaku tetugenda okudda erinnya bulinza Allahu tabaraka wa taala ebyo bwe mbimaze sizisaako ebigambo by'omutanda hadithi ebadde mpanvu mooko yagamba ekiseera kino nga kinaatera nga bwe tuli kati Ramadani ng'ebindabinda biseera bino nga Ramadani naatera okutuuka yagamba nga ti ataakum Ramadana shahru mubarak gubajjidde omwezi ogwa Ramadani omwezi ogw'omukisa n'agamba nno nti bwe guba gutuuse farada Allahu azza wa jalla alaikum siyamahu kulaalikibwa kumu okugusiiba mwezi ogwo guba gutuuse okugusiiba kyetwagambye ekiri bwenabadde ntandika nagambye nti alhamdulillahi alladhi ja'ala Ramadana min arkani al-islam al-khams atenderezebwa oyo Allahu tabaraka wa taala yafuula Ramadani nga mpagi mu mpazi z'omusiraamu emeka etaano n'agamba nti bwe guba gutuuse farada Allahu azza wa jalla alaikum siyamahum Allah yagubalalikako okubeera nga mugusiiba yagamba nti ate bwe mugusiiba tuftahu fihi al-abwaabu sama emiryango gy'eggulu gikola ki giggulwawo watughlaqu fihi al-abwaabu al-jahim ate emiryango gikola ki ne bagiggala nagamba watugallu fihi maradata shayatin shayitaani zisibwa ku njegere ne baziripa era ogenda kulaba embeera ng'ekyuse kyala bayita bebikkirira nga bebikkirira kiba kitegeeza shayitaani zibatawanya zikoze zitya abaali tebaagala kusaala nga lwe batandisa ogenda mu masajidi batandika okukola ki batandika okusaala olugambo lubagamba mbu lwaffe naye kati n'abaami mwaluyingiridde nga lukendeera omanya kiruleeta olugambo kubulo byakukola kale kati abakyali bekola byagenda ne biyinjiwala abaami ne bikendera therefore bwe muba temutusinze kati twenkana tuli ati pa bwe muba nga temutusinzeeko nolwekyo nzirayo eri nti embeera egenda kukola ki kukyuka bigambo byawakitibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam shayitaani nsibe kuki kunjegere n'agamba nti lillahi fihi layila lillahi fihi layila lillahi fihi layila omwezi ogwo Allah yaguteekamu ekiro khairun min alfi shahri ogusinga emyezi emyaka radha 100 n'okusingawo gye emyaka 83 myezi 100 emyaka 83 n'omusobyo mwabamanyi okubala embala enyangu awo omwetto mwe mwatugamba nolwekyo olunaku lumu bwe luti lulimu ebirungi ebyo byonna n'agamba nti mani hurima khairaha omuntu aba asubiddwa obulungi oba oli mu mwezi ogwo naddala ekiro ekyo ekya Laylatul Qadri fakad hurimu abeera afiiriddwa nnyo olufiirwa olw'ekiko ekyawaggulu olwekyo
ekibuzo ekisoose badde njagadde abantu mbateeketeeke basobole okutegeera ensonga gitugenda okwogerako. Omukyala mu kiseera kino akola atya jati okubeera nti bino byonna byoyogedde bimusanga ng'ali kupa? Abalungi abatulaba n'abatuwuliriza, omukyala bannange mu kiseera kino waali badde ofaayo nnyo okulaba nga wetegereza ennaku ze walyamu mu Ramadani ya 2038 gye tulimu ya 2038 naye 2037 ng'olina ze walyamu oba oziriddemu mu ngeri ki oba mu ngeri ki nga betunalaba within the course of omusomo gwaffe tujja kuba tulaba alyamu atya. Olina okubeera ng'okola ki ng'ozisiiba nga Ramadani eno tennakola ki tennaba kutuuka. Olw'ensonga mu kusiiba muno omulungi atulaba naawe atuwuliriza mulimu obukwakkulizo obutuusa okusiiba bulinga bunna naye bulala si bwe neetaaze. Kenjagalamu at-taharatu min ad-dammi al-hayd wa nifas, okubeera ng'omukyala bw'abanga agenda okusiiba atukula, ayina kuba mutukuvu mu misaayi egy'emeka ebiri. Ogumu gwe gw'omusaayi ogw'okusuulumba n'omusaayi ogw'okubiri ogw'obuzadde. naye falmar'atu haidha walmar'atu haidha walmar'atu nufasai yahrumu alayhima siyamu. Bombi abali mu misaayi egyo ogusooka ogw'okusuulumba n'omusaayi ogw'obuzadde tebakkirizibwa kusiiba. Allah yabata walakin yakunu wajibi alayhima qada'u bisiyami, naye ate bateekeddwa okubeera nga baliwa okusiiba omwezi ennaku zebakoze eki zibaliddemu. Olw'ekigambo ky'owekitiibwa mamaafe Aisha radiyallahu anha wa ardaha yagamba nti kunna nahida ala ahdi nabii sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti twalwalanga ku mulembe gw'owekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam endwadde ez'ekisa. Ye mukyala wa Nabbi oyo kamyukira Aisha yagamba nti ekitundu ky'eddiini kyammwe kirina mukyalo oyo kamyukira yoyo Aisha radiyallahu anha. Yagamba nti ku mulembe gwa Nabbi, yagamba nti ku mulembe ogwo twali ku mulembe ogwo twalwalanga endwadde ez'ekikyala ku mulembe gw'owekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye bwe twazirwalanga fanu umaru biqada'i siyami wala nu umaru biqada'i sala, twalagirwanga okuliwa ennaku ze twalya muki ekisiibo ze twalya mu Ramadani, naye ate ne tutalagirwa kubeera nga tuli waate ez'essola kubanga byombi tetubikola mu ssola ne mu kusiiba byombi tetubikola nga tuli mu mbeera ezo ez'emisaayi ebiri egyogeddwako wano. N'olwekyo tulina okukola kiri kimu, ebigambo ebyo biraga bulazi tulina okubeera nga twetereza okusinza ku hadithi y'owekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubeere nga tuba nga tuliye mwezi ennaku olw'ensonga z'emisaayi egy'emeka ebiri. N'olwekyo atannaba kwetereza kekadde kaggwayo okulaba nga weetereza osobola okulaba nga osiiba ennaku ezo nga Ramadani endala tennaba kuyingirawo. Otugambye nti omukyala alina okubeera mutukuvu ogenda mu maaso n'okubeera nga asiiba, naye twogere ku mukyala okusingira ddala zino ennaku z'abakyala ezo zo tuziveeko kubanga zo zijja zitera kubeera ntono, naye twogere ku mukyala azadde nti omukyala asobola okubeera nti yazaala mu Ramadani eri n'atasobola kusiiba, ate najja n'atuukibwako Ramadani eno oba oli awo era nga muzito oba oluusi ng'ayonsa oba ng'ayonsa nga bw'anaasiiba ate amabere gayinza obutakola ki obutawera ng'omwana. Oyo yo ayinza kukikola atya? Omukyala ali mu kuyonsa katukigattewomu n'olubuto kuba ayinza okuba nga 2037 yalina olubuto ate 2038 musanze akyayonsa kubanga batugamba okuyonsa abaana emyaka emeka emyaka ebiri. Omukyala oyo ye kennyini kyawulira wano abaffe bw'ataalya emmere n'asiiba Ramadani eno omwana tasobole kufuna mabeere, oba bw'ataalye oba bw'anaalya tewajja kuba kyawulira, bw'anaasiiba tajja kubanga na kyawulira. Biriyo ya mirundi ebiri ono atidde ng'atidde lwa mwana ono omwana amuyonse alye, naye ate bw'amba amaze okumuyonsa aliwo ekisibo kyeyakola ki yafanaganako ng'omulwadde obulwadde bwe bukola ki buwona. Waliwo nga bw'wasomye aya n'ogikomya mu kkubo nti Ramadani baatugamba nti oyo asangiddwa mu lugendo oba omulwadde alye aliwe faman shahida minkum kyaliwo oyo asangiddwa nga mulwadde omwezi gwe guba gusanzeewo akole ki agusiibe.
naye ate asangiddwa nga mulwadde oba ali mu lugendo fa iddatu min ayamil ukhra kibategeeza nono omukyala abagwa mu ali mulwadde naye obulwadde obukola ki obuwona kiba kitegeeza nti bwawona alina okukola ki alina okubeera nga asiiba kakati tuli ku ono ate ye awulidde nga ye yatidde kuba oli atidde no asooseyo omwana agenda kujja kubeera affected kiba kitegeeza bwamala okuwoyonsa akole ki asiibe ekisiibo kye olwawonye naye bwaba ye yennyini yatidde mu kiseera ekyo nti kakati nina olubuto ate bwe naagira bwe nti oyo nno ateekeddwa okubeera nga alya emmere ye naye ate bwawona kiba kitegeeza naye agenda kuwona tukyali kuwona awona bwawona alina okusiiba ate n'okuliisa olunaku oyo nga ye yatidde naye atiddidde omwana oyo ye asiiba busiibi ng'omwana amaze okumujja ku mabeere kakati awo tugattirewo mundooza n'ono ataawoni ataawoni alina Ramadhani eyasooka owa 2037 yamusanga alina olubu 2038 amusanze ali mu kuyonsa kakati ate waliwo n'ayinza okujja akola atya asibe kino oba agatte kiri bw'abanga wano ekiri wano ddala tagenda kuwona obulwadde obwo yalaba tagenda kuwona aliise agudde mu bano abalina obulwadde obw'olukonvuba obutawona bw'abanga asuubira nti oyo mulwadde wa alusa zijja kuttuka tinoono mulwadde mutya bw'afuna olubuto abeera mu kulwala abeera mu ddagala ate bw'amala okuzaala naasigala ng'ali ku ddagala kibategeeza tagenda kuwona obulwadde obwo butawona neeno yaba agenze obaliisa obuliisa omuntu omu buli lunaku naye ng'amuliisa endiisa ey'okumukosa awo okuliisa kubeera kutya kubanga nze nyinza okukwata olukumi lwange nenduwa wano Mahadi oba Nuruddin ne mugamba nigenda ogula akawago ka menvu osiibulukuke sikusiibuludde nedda ate oba osiibuludde busuubuluzi naye omuliisiza ddala nga gwe bwolina okulya ng'obadde osiibulukuka kyolya langi oba gwe nga wabadde wasiibye byosiibulukirako byonna byotegeka akenvu akananansi akakyajjatiwo byateekateeka simanyi oba oli mufumbo oba toli bweba oli mufumbo ajjati byateekateeka n'oyo bimuteekerateekera byonna byolina okubeera nga omuteekateekera oyo gw'oliisa obuliisa so si gw'osiibulula byanjawulo waliwo okusiibulula n'okuliisa naye ono aliisa buki aliisa buliisa ajja titwogereko ku nsonga endala neyinza okuba nga egatta abami n'abakyala katonda bw'agenda n'abaleetera ekizibu ne mugenda mu nsonga ez'obufumbo emisana nga mwasiibi wangi ekintu ekyo kibeera kitya nga mugenze mu nsonga z'omufumbo wenda nga mukanyiza oba muyinza obutakkaanya omukyala ayinza obutakkaanya omukyala ayinza obutakkaanya ekyo kibeera kitya ekyo okukuliwa kubeera kutya kuba tubadde kwali ku nsonga yakuliwa tobola nga ndeese ensonga eno kakati sebo Farid n'abalungi abatuwuliriza kino ensonga gyoyogeddeko labanga ey'okubalata naye ndene omukyala agenze mu nsonga z'obufumbo biyinza okugwa ku bantu agenze mu nsonga z'obufumbo naki n'omwami we ali halaali oba ng'ani atandise omukyala omukyala atandise yafuna Farid ayagala kunzisanzeko abatulize n'abatulaba bo mumanya ani atandika ekibonezo kiri kitya ekibonezo oba omutango kusokera ddala omusajja yenna ng'agenze ne mukyala we mu nsonga z'obufumbo olunaku olwo lwagenze naye mu nsonga z'ebifumbo lufa nyati talina kululya alina okululiwa ate n'asigala ng'agenda mu maaso n'okusiiba Ramadhani eno yonna yadde olwo olunaku kweruli at the same time ng'alina n'omutango gwateekeddwa okubeera nga awa Nabbi sallallahu alaihi wasallama musajja yajja gyali n'amugamba nti nzikiridde nzikiridde ntimbadde ne mukyala wange emisana mubula obudde tugenda kubisa muki mu bufunze n'amugamba nti okyo bw'okoze ku bino olina okukola ku bino kimu one etiku rakaba olina okuta omuddu olwaleero omuddu nze simulabanku oli omulabe yakubana mu Uganda tulina abaddu bakoma ku mirembe giri egy'obuddu n'olwekyo omuddu waba talabise olaba ekintu eky'eddakiika ziba mmeka mpozi 2-3 saawa wakati we 2 ne 5 kigenda okukositinga ebinene oluusi byotasobola nakutuukiriza
nabbi sallallahu alayhi wasallam yamugamba nti itku raqaba tomuddu omuddu taliyo ogenda mujjawa nagamba fa in lam yajid raqaba au lam yajid qimataha bw'oba tosobodde kuta muddu ate nga tosobodde nakumugula eri gyali mu buddu n'omuleeta fa alaihi an yasuma shahraini mutatabiaini olina kikakatako okubeera ng'osiiba emyezi ebiri egikola ki egy'omuddiringana obugumiikiriza bukulemedde wano mu buzina 3 ogenze ku myezi ebiri egidiringa ate kwogeza wakati awo n'obureekingamu otandika bupya kintu kyeddakiika mmeka 2-5 guŋambye fa in lam yastati siyami shahraini mutatabiaini fa in lam yaqdiru ala dhalika liudhuri shar'i bwabanga tusobola kusiba myezi ebiri egidiringanya egyo nga taliddeemu olw'ekisonyisa kyetulabye kuba tulabye abantu abamu babeera balwadde alusazi nga zo zirina fa alaihi hayuti ama 60 miskina kati nno kimukakatako omusajja oyo yamugamba nti kimukakatako okubeera bwekikakatako omusajja oli kiba kitegeeza naawe awuliriza oba atulaba kiba kikakatako okuliisa bamiskini 6 oba kuŋŋaanya wa gw'omanya obagabula ekijjulo oba obakuŋŋaanya mulundi gumu ng'ekijjulo ogenda kukibawa mulundi gumu gwokola ki likulli miskini nusufu swai min ataami fi lbaladi ate buli masikini ng'omuwa ekijjulo era ekyenkanankana babali bagamba swai min taami kugamba kiro katugeze 2 mu mmere eyo emanyikiddwa mu kitundu obeera wano mu ssente obuganda wano omuceere olwo oba oleese kiro 2 zolina okuyisa webale nnyo kakati oŋŋambye kyabaffe omusango gukata kwani kubanga ababigukoze bamirundi kakati ono omwami yejjerewo ekitibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam omumanyi ayitibwa alizawuja bamuyita aliyauzai kintawanyamu katono naye yagamba ng'ate ebigambo ebyo ebimu byebisinga obutuufu nga bijja kwekitiibwa kubikumu ebigambo ekitiibwa Imam Shafii yagamba nti omusajja yalina okuwa omutango okawuliddeako omusajja alina yesembesa ebigambo byewekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam byagamba omusajja ono ng'amuwa ekikapu ky'entende kyaba agenda okusaddaaka n'amugamba nti tasaddaka hatha saddaaka nakino tiyafaayo nnyo wekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate ku mukyala kubanga ono ye yajja n'amunnyonnyola ate n'ensonga omukyala ono teyajja naye kunnyonnyola byensonga ki ensonga ndala nolwekyo kikyagenda mu maaso tulina okukitegeera obulungi tunatera ogenda mu masimu subhanallah kati Imam Shafii ganuza katumalize nakino bantu bakitegeere bulungi okugaana omukyala ono okuwa omutango yaganira ku bigambo bwekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyagamba omusajja ono mu kiseera awo wano bwe yamugambira nti nzikiridde yali badde amugamba nti ne munno naye akola ekyo agenda akola ki agenda asaddaake ate nga bannaffe abawusulu fiqhi bo bagamba nti okukeereyesa okubuulira omuntu ensonga mu kiseera ekyo kyennyini wagyetaagira la yajuzu tekigwana n'olwekyo kirowoozebwa ng'enkola yammwera nga bwogimanyi nti omusajja alabika nga yakaka omukyalo ono n'ayingira mu kikolwa ekyo atuteekateeka abaganda baffe mugende mu maaso n'okubeera nga musiibira ddala bulungi nnyo nga temulina buzibu ffe tukyali wano ku Bukedde TV1 programu ekyatambula bulungi ya Dawa twagala okubeera nno nga tubasiibula naye katusooke tumale okubeera nga tufuna ku simu Nudini agenda kumpaayo essimu awo tusobola abayina ku bibuuzo okusingira ddala nga tuli ku Kisiibo kwe twagala okulabika nti nno tutambuliza ensonga ey'olunaku luno olwaleero yita ku 0-4-33-7-8-7 0-4-33-7-8-7 yessimu gy'oba oyitako oyita mu bufunzo obw'ekitalo obeera wala ne TV yo ekibuuzo n'okibuuza ne tusobola okubeera nga tukifuna essaawa yonna yonna 0-4-33 hello hello Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oyogera erinnya lyo n'obuuza ekibuuzo. Hello. Hello. Tukuwulira. Mbadde mbuuza omukyala watya waba ali mu nsonga akola atya. Okay, kale. Tujja kubeera nga tukuddamu katufune omulala. Tetumutegedde erinnya. Erinnya talyogedde. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Webale kuweereza. Kale.
Hajjati nyumidde mulabako. Amina. Bate muli. Nyumidde okundabako. Erinnya bakuyitani. Bukedde halo. Hello. Ali ku TV erinnya lyo n'ekibuuzo kyo. Bw'okuba obeera wala ne screen yo netusobola okufuna ekibuuzo kyo bulungi. Halo tukuwulira. Kale. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Kale sebe erinnya lyo n'ekibuuzo. Okay, tweyanziza. Kale sebo. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Webale kubeera ng'otulaba. Ali ku ssimu erinnya lyo n'ekibuuzo kyo. Halo. Halo sebo. Wangi nyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono hajjati nakiwala gyoweerya okuva enkozi. Hajjati buuza ekibuuzo kyo nyabo. Neyanziza nnyo hajjati Saada Kasoroonyo. Enyabo. Obadde obuuza ki hajjati? Kakati tembuuza omuntu nga abadde ayitiddwako ekisiibo nga mulwadde. Ng'ate n'obusobozi obuliisa tabulina. Hajjati oyo alamulwa atya? Tweyanziza nyabo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katufuneyo omulala. Ali ku Bukedde erinnya lyo n'ekibuuzo kyo. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Buuza teekaako Allah akkiriza omulwadde okuliwa. Allah akkiriza omulwadde okuliwa? N'ali mu lugendo ayimiriza n'aliwa naye ku nkomero ya byonna n'agamba wa asumu ayirako kuntu mutaalamu. Hajjati okitegedde? Nnyo. Mulimu Dawa nga wali akkiriza n'aliwa mazima obona masikini mulimu nsonga kitako. Hajjati ajja kuddamu. Inshallah. Inshallah katufuneyo omulala. Ali ku Bukedde TV erinnya lyo n'ekibuuzo kyo. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Sebo. Wangi sebo. Mbadde sebo. Katufuneyo omulala. Ali ku Bukedde TV erinnya lyo n'ekibuuzo kyo. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Ono Zainabu nsinzidde n'ekinoni mulwe. Zainab. Hajjati Saada nkusanyukidde nnyo okulaba mukwano. Nange munnange nyabo. Bulijjo munange nkuwulirako ku voice naye hajjati ffe obuzibu bwe tulina eno tetulina rediyo ya busiraamu n'emu tuyambe twogerereyo ku voice batufeeko swawumu egenda kutuuka tetulina we tuwulirira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali ku Bukedde TV halo. Ali ku Bukedde TV erinnya lyo n'ekibuuzo kyo. Hello. Dr. Mtenda Yusuf. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Dr. Mtenda Yusuf. Esebo Yusufu ekibuuzo kyo. Simu ekutuseeko katufuneyo endala. Halo. Hello. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Enyabo. Bano abasiiba ate ne basigala nga beeyisa bubi bo balamulwa bati. Asiiba n'asigala nga yeeyisa bubi? Basigala bakola emitima ebibi balumya bannaabwe. Okay. Kale, hajjati agenda kuddamu. Ali ku Bukedde TV erinnya lyo n'ekibuuzo kyo. Hello. 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 Wangi nyabo. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Hello. Buuza ekibuuzo kyo nyabo tukuwulira. Bw'okuba buuza ffe ekibuuzo tukifuna. Hello.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Nasamayenje wane nakasero. Sebo. Njagadde okubuuza nti singa mbateeka kasa oba nina lusaazi oba sizirina nkola ntya nga swawumu etuuse nkweganga teeka kasa. Okay. Kale sebo tweyanziza sebo. Hello? Katuddemu ebibuuzo ate tulabe ensonga nga bwe zitambula. Ajja tutandikire ku kibuuzo ndowooza ekyasoose. Naam, bismillahi walhamdulillah. Tubeyanza nnyo bannaffe okubeerayo nga mutuwuliza n'okutulaba. Kibuuzo ekyasoose kyeyayogedde erinnya yaga nti omukyala ali mu nsonga. Omukyala ali mu nsonga. Twagambye nti obumu ku bukwakkulizo obutuusa okusiiba kutukula kuva kwa mukyala mu misaayi emeka. Omanyi ekigambo kirina ebigambo bingi nnyo. Abaganda olulimi Oluganda lulimi lugagga nnyo ate lubikkako ensonga okusuulumba kuna ensonga zaffe zitubeeramu eza buli mwezi omusaayi gwa buli mwezi era kyekimu kyekyo ate omusaayi ogw'obuzadde gwe guno ng'oguvaamu ng'omaze okuzaala n'olwekyo omukyala ali mu mbeera ezibiri takkirizibwa kusiba olw'ensonga li anna siyama fi ayami lhaidi la yuqbala wala yasihu misaayi gyombiri okusiba tekukola ki tekutuuka. Tugende ku mulala. Omulala abadde Hajjati Nakiwala Joweria enkozi nyabo tukweyanza nnyo okubeera nga otulaba n'okutuwuliriza agambye nti bw'abanga tasobodde kusiiba ate n'okusadaka takola ki labda n'okuliisa takola ki nakwata kulina bwe tulaba mu hadithi eri riwaya endala zigamba nti owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba omusajja ono n'amuwa ekikapu ky'entende agenda asaddaake yakitutuulira ati nga naye ali bubi nga naye aliwulira nga tiyarasula nga naye balese waka bali bubi ndi mwabo abasaddaakibwa kitwala okirye kyesaddaakire ne famire n'olwekyo Hajjati Nakiwala la yukallifu llahu nafsa illa wusi'aha eyo mahadi yasinga okugyagala wano lusiba tawalirizibwa mwoyo gwa muntu gwe kitasobola. Kakati ono agambye nti Allah yagamba ali mu lugendo asomye aya eri n'agamba nti faman shahida minkum shahra falyasmuh n'agamba faman kana maridan aw ala safari fa iddatu min ayamin ukhra n'agamba ate waliwo ate endala egyefaananyiriza yagamba nti antasuma khairun lakum asibi yakola ki yasinga obulungi. Abuzza ekibuuzo kino n'abala balungi abatuwuliriza opimamu n'olaba lugendo lukumenye lutya abaayi okutambula okuva n'ogenda ejjenja ng'otudde butuuzi mu takisi booti nalwosiibulukuke oba ogenda busi olina emigugu gy'ositula n'okola ki n'obanga gwe olugendo lw'otambudde lukuyisa lutya bw'olaba nga terukuyisa bubi okusiiba kyekikola ki kyekisinga okubeera nga gyekirungi kati ate waliwo obulwadde nga bulasi bwe bw'amaanyi ennyo eddagala osobola okumira eddagala osobola okumira ku ddaaku n'oba nga osibulukuka ng'ate terikumenya nnyo si zito kakati okusiiba kuggwa muntu afaanagana bw'atyo gani kwekubaalusazadde zinnumanja ti ebiseera ebyo naye ennaku zino ze tutera okusiiba njeru ne mande ne thursday ne bampa eddagala ezo kabriya za Ramadhan nebanga nti empeka ebbiri ng'emu nyina gimira ku makya endala nyina gimira kawungi kakati anti okusiiba kyekisinga obulungi ku ggwe saballa ekitibwa akusuusa. Amina ya Rabbi. Naam. Kakati omulala agambye abadde Zainabu ow'ekinone bambi abadde alajana mubakolera enteekateeka kati mweze bambi si voice yo Zainabu webale nnyo bambi kubeera ng'otuwuliza naye enteekateekano z'abakulu bajja kuzikola tujja kutuusa amawulire awo tusobola obusobozi bwaffe busobola okukoma kubanga naffe tukozesebwa mu mbeera eno ng'eri ate emirimu ebiseera ebisinga giba gya bwannakyewa n'olwekyo amawulire tujja gatuusa tulabe nga bambi mukolerwa enteekateeka efuna nammwe ebikulu nga bino waliwo abasiiba nga bayisibwa bubi nnyo oba nga beeyisa bubi abuzza kibuzo asiibye naye nasigala nga yeeyisa bubi enkola yange nene alumya banne akyabavuma babagambe buga babasomese busomese tyasiibye teyeeyisa bwati newankubadde nga ne munaku endala okweyisa obubi omuntu kibi naye ate mu kisiibo olaba baga nobabalea bakusonsonkoleza mugaye nti nze nasiibe alabika nga yasembayo ono agamba nti teekakasa agende mu ddwaliro obanyonyole bwe weewulira ediva ku jajinge waliwo Aisha wanaaweereza message aga nti omwana atandikira ku myaka emeka okusiiba omwana atandikira ku myaka emeka okusiiba ekisookera ddala omwana tulina okumwagazisa
okumwagazisa okusiiba oba gwawo walabawoko edda nga tukyali bato bakadde baffe batwagazisanga nnyo okusiiba mu myaka gino egy'obuto myaka 5 6 7 maama wange omwagala gwekakasiza nti andaba hajja tulafu makasolo ali wali namasombi bakoba mukyagwe ye yafumbanga kachapati n'akava akalungi ekiro webase katanda akawagula tugasandukula akawunga kakkuba kali kamu ku bubonero kali tovaayo takalibwa abasiibi batya akukatuwaliriza okusiiba ne bannange twasiiba nga tetunamana kuweza myaka 7 kati bwe yakusaasiranga nalabanga ogizeemu kusabanga mukalaga nti abaana bato basiibako haafu naye abaana tulina okubamanyiiza okubeera nga basiiba n'olwekyo batuuka mu myaka egy'obukulu tegala kudda mu kibuuzo nga akabonero akalabiseeko naddala omwana omuwala walabikirako gonna akabonero akamulaga nti akuze aba alina okusibirawo. Okay, tugende ku mulala agambye nti yazaala omwana mu mukyala nga siba woowe oyo abaliwo atya omwami yabuziza omwami yabuziza ani yamumuwa yazaala omwana ati omwana tayina yamumuwa abaliwo atya omwana si wuwe omwana wa haramu era mwana wa mukazi yamanji yamuzaala ajja tinga tusibula Aisha waliwo Aisha aweereza message wana agambye nti omukazi amala bbanga ki okusaala ngaza bw'amala okuzaala amala bbanga ki okutandika okusaala omusaayi we gukalira. Okay, kuba yagamba kati yazaala mu Maachi. Omusaayi we gukalira bappa tandikirawo ne ziba wiki 2. Ne bakuba mwezi gumu. Ne weba lunaku lumu. Ajja tisibula akadde kati wende ko simanyi Mungu bw'anabakiriza inshallah. Inshallah. Tunaakoma omulamu. Bannange tubeeyanziza nnyo banafa basobodde okutulaba namwe abalungi abatuuliriza. Tusaba Allah ekitiibwa tusonyiwe biba bisobye kuba tubeera tuli bantu. Ate tutwale ebyo tusubira nti byebyasingidde ddala okubeera nga bye birungi tubeere nga tubiteeka mu nkola. Mbagaliza ddala Ramadani nnungi. Akusingira ddala mami wange omwagalo hajja tula ku makasolo ndabira nnyo munno manyi nti ondaba ndabira nnyo munno Sheikh Ali Kasolo mbagaliza obulamu obulungi mama wange Aisha Nakabugosoze kasanga awo naye nkutumire nnyo sister wange Fatuma Kasolo nkulaba bonna ne Sheikh wange Sheikh Hassan Tayyib Mutumba obirali awo olaba bamasheekha ati nabo batulaba nakyo kyewunyisa ne bannange bonna Ibrahim Kiberu n'abasigadde bonna mbalaba alhamdulillah mbatumidde nnyo tuyanza nnyo okutuliriza wakulu amu antum bi khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tweyanzege mwenna abagenda maaso n'okubeera nga mutwaba tubaagala nnyo tweyanziza. Olunaku luno lwali ddalasa yaffe ebeera ku Mubuzi wansi wano ku ssomero lino erya Makerere Business School. Tugenda kubeera nga tulina HT tetugenda kubeera na imam tugenda kubeera na imam Cheyune tugenda kubeera nga tulina HT era nga okuva ku Magaribi okutuuka ku Isha tujja kubeerawo nga twejjukanya ku mwezi guno ogwa Ramadan. Insha Allah ta'ala Mukama Katonda ateeke mwaba banasiiba. Programu zaffe ziri ez'okumakya ezaddaaku sawa 11 zigenda kubeera nga ziddamu era nga tubuuza abaana ebibuuzo. Omuwanguzi ajja kubeera nga yeetwalira ekyapa ekyatuweereddwa mikwano gyaffe abakamoga property consultant. Mwenna bwe twasunsula mweteeketeeke mugende maaso n'okulivayizinga tulabe anaawangula empaka zaffe ezaddaaku mu mwezi guno ogwa Ramadan. Temva ku Bukedde TV1 yenze Mpagi Farid kuba munange Mahadi Lusiba Anuruddin ate kwote Kawajidi ne Ajati Nabukenya naye nga Ajati ne Ajikasalire neyongera okubagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sofa yebwate Mungu wa mutute atusalamu ya musajja. Assalamu alaikum.